mwebaza mukama okuwa mama wange obulamu nti nga omulaba otalina wamuluma talina ki eyagala bweyagaza mama we balina newankubadde nti nno King Saha musiraamu ate nga mami we munnanga ate mukatuliki naye tekigaana kubeera nga kubanga Katonda gwe tusinza yenna munnange ali omu era nga wali mami wa King Saha munnange asabidde ku mwana we wali era nga boogezako okulaba bengenda okubeera nga nkutuusako kubanga nkulagakokko omukulu Honorable Balimwezo abaddewokko abadde amukyaliddeko mwana muzibu nanga ate King Saha bengenda okubeera nga nkulagakokko kosaate ne Palaso nkugambye yeekoze ebintu wali ku sayidi yeemu avuddeyokko n'atulaga munnange wali ku kizimbe kikyazimba munnange kinaatera okuggwa esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaakokko mu maaso awo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba bampita Jaminati mba natuuse dda okubeera nga nkutuusaakokko ebiba munnange ate biriwo esayidi omuyimbi munnange ate King Saha nga we mbadde nkutegeeza nti no mami wa King Saha munnange mukyala mukatuliki era nga wali by the way sapuli abadde munnange ajambadde omukisa gwa leero ogufune emikisa bulijjo giva mu bazadde singa mubabawuliza eri gye bali ne mutuukiriza okwagala kwabwe omukama avundugulako emyema y'emikisa tukwegayiridde ayi mukama byonna ebisoboka bisoboke mu kwagala kwo ereme kubaayo mbeera yonna etataaganya yadde omulabe sitaani okwejjekka mu nteekateeka zaffe bulijjo ekisa kyo okwagala kwo obukuumi bwo obugabirizi bwo bubeere ku ffe bubeere ddala engabo yaffe mu buli mbeera yonna mukama tuva we tuli buli kimu kikolebwe nga bw'oyagala katonda omusaasizi tatakagwawo weekereziyawo obuwanguzi mu bujjuvu saasira abantu b'ensi eno ffe bennyini betuyambako wamu n'abalabe baffe nabawa obulokofu w'omukisa abatukwatula ekisa sonyiwa batuyisa obubi kuma abakulembeze baffe na bonna batannakumanya bazibula amaaso era kyusa emitima gyabwe basobole okudda gy'oli mu kukkiriza jangu oju n'abaavu bamulekwa abasibe na bonna abalina ebizibu ebya buli ngeri kuma ab'omutima omulongoofu abali mu lugendo batuuse mirembe wonya abalwadde yamba abali mu kaseera ak'okufa emyegi impurigatori bituuse mu bwakabaka bwo tukuume tutaase kakano ne mu kaseera ak'okufa tuwe tufe nga tukkiririza mu ggwe amina Wow, esaala ennungi munnange ndowooza ogiwulidde ebadde mpoomu nnyo by the way yonna gye bigweredde kasita obeera nga kapaati ako ng'okalabye actually mukama akuwe munnange ate naawe omugisa esayidi naye nno King Saha bw'atyo nno maama we wabadde munnange wali amusabira bambi wali mukulu Honorable Balimwezo naye ndowooza munnange ate omulengedde ku sayidi yeemu babadde bali mu goyingamu kaawo munnange naye akasembeyo kaawo King Saha abadde agamba nti no mami wa King Saha munnange mukyala mulimi mwebaza mukama okuwa mama wange obulamu nti nga omulaba otalina wamuluma talina ki eyagala bweyagaza mama we balina tweyanza yezira oguzeewa ngadduka awo sigenda kubeera nga ndwawoko kakwongereyoko wali ku Palaso abaddeko Samuel eno munnange abadde just yeekolamu kaawo ebintu nkugambye abadde ng'ali mu kulyako kiyite kasooli by the way era ng'oyo muganda wange atera nnyo munnange ate okuwooma sizoni waayo sizoni webeera ng'etuuse munnange era abantu munnange ate bamwenjoyinga era ng'esayidi eri Palaso naye abadde ng'alyakoko bambi mpolampola awo ku sayidi yeemu n'avaayoko wali n'atulaga munnange ekizimbe kye nga bwe kiyimiridde nga bwogezaawo okulaba by the way mubaddemuko agamu ku maloboozi munnange g'atera ate munnange
okuteekayo ku mukutu wali ogwa TikTok. Sitaani tali mu kulumba mbu lwakuba oli munafu, akulumba kubanga oli kirooto kya ntiisa, kubanga waliwo amaanyi ag'enjawulo g'olina munda mu ggwe. Teri mubbi amenya nnyumba nkalu, ate abaana atwala ki? Mulabewo bw'amala okulemerera okumaliriza ng'atandika okunoonya engeri y'okukooya. Naye ggwe ky'olina okukola butazikiza kuba bikyuka. Emmeeza zikyukanga, bikyuka. Saidi akatambi ako kabadde kakutta kati afuddeyo ku wali n'alaga munnange ekizimbe kye nga bwe kiyimiridde mu katambi awo. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esaidi eyo. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala gwe kakasa nti no subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo.